eyaliko President wa Nigeria Goodluck Jonathan olwaleero akyaddeko embuga nga yaniriziddwa Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, Omumbejja Katrina Ssangalyambogo ne baminisita abalala mu Bwakabaka. Watuukidde ng'embuto ezimwaniriza zisindogoma ku Bulange e Mengo. Ono azze n'omukulembeze w'ennono ow'Obwakabaka bwa Benin obusangibwa mu maserengeta ga Nigeria. Katikkiro bano abalambuzza Bulange n'ekisenga olukiiko lwa Buganda mwe lutuula. Mu nsisinkano eno omumyuka wa Katikkiro owookubiri Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa asoose kunnyonnyola abagenyi ebikwata ku Bwakabaka bwa Buganda. We are 13 million people in the kingdom. We are the largest traditional kingdom. We have the language, which is the language of culture and heritage, but also commerce. You'll find people speaking Luganda beyond Uganda. We have a very well developed structure for over 800 years. Onera abategeezezza ng'ebyobulambuzi ebiri mu Bwakabaka bwa Buganda bwe bitasangika mawanga malala, okugeza ng'amasiro g'e Kasubi n'ennyanja ya Kabaka eyasimibwa abantu. Kasubi tombs are a UN World Heritage Site. They were burnt down, they have been restored. There are 4 kings lying there, and many visitors come to this site. Some man-made lakes were dug using caterpillars and tractors. The Kabaka's lake was dug using hands. Ye Katikkiro Charles Peter Mayiga asoose kutendereza obuvumu obwalagwa President Goodluck Jonathan okuwaayo obukulembeze bw'eggwanga lya Nigeria mu mirembe. Ffenna nga bwe tumanya Africa erina ekizibu nti tetunnafuna nkola nnuŋŋamu ezisobola okutebenkeza amawanga gaffe n'okulaba nti tukulaakulana. Naye bwe tufunayo abakulembeze nga President Goodluck Jonathan abaluumirirwa obutebenkevu bw'ensi zaabwe, abaluumirirwa enkulaakulana z'ensi zaabwe, kituwa essuubi ne tulowooza nti mu biseera eby'omu maaso era Africa ejja kusobola okwejja mu nvuba. Era Musimi olw'obukozi obw'amaanyi bwe yayolesa mu kisanja kye ng'akulembera Nigeria bwe yatutunula ebyenfuna by'eggwanga lino. Era mu kisanja kye Nigeria yakula mu byenfuna netuuka n'okusukka ku banene be twali tumanyi nga South Africa ne Misiri lwa bukozi bwe. Katikkiro era ategeezezza ng'abafuzi b'amatwale bwe bakola ekyamaanyi okuttata n'ekitiibwa n'obukulembeze obw'abakulembeze b'ennono obwaliwo ebiseera ebyo ekyazza ennyo enkulaakulana y'amawanga emabega. Bye twayitamu baabiyitamu kuba ffenna twali lya Bungereza. Era ng'abafuzi b'amatwale bwe baakolanga bajja n'ebyabwe ne batukyaya ebyaffe ne bajolonga abakulembeze ab'ennono ne babajjako obuyinza ne babajja ku bantu baabwe. Wabula asabye amawanga gano agakulemberwako abafuzi b'amatwale okuva mu kukaaba beekembe basobole okwenganga ebizibu bye babalekera okusobola okwekulaakulanya. Abakulembeze ab'ennono bakabaka n'abalala bateekwa okuba nga mu bukulembeze omwo balinamu omukono kubanga abantu babeesiga n'enteekateeka zaabwe ziba zeesigamye kuyamba bantu. Era buli lwe twewala abakulembeze ab'ennono yonna gye bali enteekateeka ezireetebwa emirundi mingi era teziyitamu. Wano akutte ekirabo ekibadde eky'ekitabo ekyoleka obulungi bw'Obwakabaka bwa Buganda n'akiwa abagenyi. Ate ye eyaliko omukulembeze w'eggwanga lya Nigeria Goodluck Jonathan asiimye yawulidde ku Bwakabaka era nakikakasa ng'Obwakabaka bwa Buganda bwe buli omutima gwa Buganda. You've shown a good example from your presentation. This kingdom is the heartbeat of this country from what you are presenting. And we appreciate that so much. Onera asuubiza nga bwe bagenda okudda basinkane Kabaka babeereko bye bakkiriziganyako okusobola okusiga ensimbi mu Bwakabaka bwa Buganda okusingira ddala mu by'obulimi. Hopefully I will visit him again so that I will have a picture with him. I am a farmer, so I'm always interested. I will come and see the Minister for Land. Bano bakkiriziganyizza nga bwe bagenda okwongera okunyweza enkolagana n'Obwakabaka bwa Buganda mu ngeri ez'enjawulo okusobola okukulaakulanya abantu. Maybe the next time I'll come with a semi-business delegation so that people would see the areas of interest. Oluvannyuma nabo ne bakutte ekirabo kye baleese ne bakikwasa Katikkiro bakiteeke mu kkaddiyizo lya Buganda